Wano tuba tulekedde entandikwa nsayiso balaba ekina Uganda Super ekyotera film production awamu ne bannaffe bano aba Duncan Digital Studio ekyotera film production Duncan Digital Studio nga beegasseko ne bannaffe bano aba Boss Ready e Saudi Arabia ku kyokutuleetera emmere yonna gye twagala gye twaleka e Uganda be bakuleetedde ka sinema kano mu kyalo eky'emizimu ekimanyiddwa nga Kaluguya oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu yalamanyiddwa nga Mujumbi ekyalo kyatandika okutundibwa ku kyalo kya Kaluguya kati tutandise firimu etandise obaana nti kati mbateekateekera ngenda bazza mu kyalo egenda maaso ensonga zino bazikwata ne bazitwala eri Kabedwa Kasirye John Bosco mba ndi ku kkubo nga bansazeeko baabano nga baŋŋamba pikipiki bajagala kumbe ne Saalongo Uzaifa y'omu ku baali ku kyalo ekyo kiri kye bamaze okukufutiza bagitwala n'omukazi yafiirawo ku kkubo n'olubuto lwe agamba bwe baamala okuba nga batugamba tuve mu kyalo nze nalina piki nalina n'omukyalo twali tugenda mu ddwaliro baatugamba tubirekawo n'omukazi n'afiiraawo banga kumpisa esimu bakwata ekkubo ne bajja ew'omugezi nga Enjo bwe yali agambye bwekiri bwekiti muzzukulu wanjijajja biraza kati kumba omusawo Omuganda alinawo sitayiro ye gy'amanyi emyaka 2 emabega egy'ettaka lye Mukaaba abaali baguza baalifuna batya omusawo Omuganda agamba baalifuna bati kati eno flashback yino satuuseewo kimaze ettaka yabeerayo bwomu pozi n'obwana obwo Kibalama omuvubuka yajja n'aleeta ddiiru ewa Kataala n'agamba Mujumbi buvanga lwe yafa omusika wa Mujumbi abeerayo yekka ku kibanja ekyo kyonna kyonna kyenkana kyalo Kiramba ate tajja kituguza wabula omusika wa Mujumbi njagala tumutuge butuzi tumujjeko n'ebyapa ffe tutunde ye Kibalama tulifuna sente ziri eramu eyalinga kakati Kibalama agamba twagala tutuge omusika wa Mujumbi bwe twabadde tutandika firimu eno baatugambye Mujumbi bwe yamala okufa ettaka lye lyatundibwatundibwa lyatandika okutemebwamu ebibanja awamu n'ebupoloti naye ng'ate omusawo Omuganda atulaga nti bano baddiira egenda mu maaso ye Kibalama ne Kataala Kibalama aleese eddiiru nti mutabani wa Mujumbi yasigalawo beetaaga tugamutuge bwe bamala otuga bagende bamuggyeko n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka bino byaliwo myaka 2 era nga jjukira ettaka eryo baalifuna myaka 2 egiyise mutabani wa Mujumbi eyasigalawo abaali mu kibira kitaawe Mujumbi yali ayina ettaka ddene nga kyalo Kiramba ne zireeta Kibalama ne Kataala egenda maaso bano baddiira era ng'ettaka tebaagala ligula ettaka baagala litwala butwazi okuva ku musika owa Mujumbi Kibalama najja kiba atali tulumaani naye Kibala akuba engwala yakibbi yennyini ne zireeta kano kakajjajjatta oli abadde alina ejjambya yennyini gy'abadde asonjoza kali tunsi gwe muzimu guli eri gw'olengera gwe muzimu gw'olengera ogugayidi nga abaana bali battamute
bino bye tutalabye firimu ng'etandika. Taata kati buno bwe bwana obuto, obwana obuto buno bali bakyatta taata ne bakwata obwana nabwo bannange nabwo ne babunyiga kati nga bakyatuga ate buno obuto waliwo wajja buyita baaba Kibalama kyava atandika obugoba wano twatandikidde firimu naye ebyemabega ebyo tubadde tetwabirabye. Buno bwe bwana buli obuzimu bwe tulengera obufu tulaba enju taata waabwe bamutta nabo ne babuttirako. Kibalama bwe yagoba buli obubiri ne bumulemu okukwata era ne budduka kati ne bakwata emizimu gino emirambo gino bagikweke. Awo wennyini we twatandikidde firimu nga budduka kiwalazima bumaze okulaba abatemu abasaanyizaawo baaba waabwo mpozi n'abaana be abato. Eno ye famire ya Mujumbi. Njagala olabe abakulu bwe batyo baafuna ettaka. Emboozi eyo jjajja Kalimisambwa Kabeddwa Kasirye John Bosco yaginyumya. Jjajja kozesa amaanyi buli kisoboka kyonna kikole wonna we baddukira bakomewo ku kyalo kino. naye nga mulina bwe basayininga Jjajja onina kakati kyava abuusa abantu abo mulinako we basayininga emikono gyabwe nti empapula ziizino kwe baagulira ettaka kubanga bali bagezi bwe bamala okutta Mujumbi ne bagenda banoonya ettaka nkuwa eddagala empapula ezirikwatako yeddiirwa eyo gye twawulira agamba nti yatambudde bulungi era kati abantu baategedde nti ettaka twaliguze kati ffe tulitunda nago gusika busisi kyava bagamba ngenda bbawa omuti guli musikambuzi jjajja gugenda okusikambula buli kimu kyonna kwoyo gwe yakolako era gutera nnyo okusika abantu abalina ebibi bye bakoze ne badduka okuva ku byalo gubasikambula gubakomyawo awo wennyini we baddiza emisango gwe muti gwe ngenda obbawa singa n'abatazze agw'eddalu bana batazze ng'alemeddeyo wakugwa ddalu. lino eddagala kati olufirimu etabuse neera wattu eddagala lyeba lino jjajja nyagala ndikuwe kabenga kekasika omuntu yaddawa yawulirawa naddala ng'akubbi alina omuti muwaluzi musikambuzi ne bwoba walinnya nnyonyi n'ogenda gye wagendanga naye waza emisango emabega guno omuti gukuzza gukuleeta neera by'omugyemu byeyawamba asobole okubizza byonna tugenda kubizza byonna bye baawamba bajja kubizza bye balimirayo bakugwa ddalu bwe banaagwa eddalu ne basigala nga ne bali abalemeddeyo bakufa. gwomanyi lwaki wanoonyeza kati kyabanga naye omanyi lwaki wanoonyeza nze abafere gye bali ffe situweranga naye omanyi lwaki wazewa nabatuufu andi yensonga lwaki jjajja nzize eno baba banfeze bangi abafere banzibi ngenda buli musawo wanziba ku nsonga eno mukulu ono agamba agenza okutuuka ono wamusangidde ng'ate agenzeko emabega abamubbye bangi nti ndi eno akola amazima ategeera kyava agamba teri musawo mu Uganda yenna agenda wantu wonna neyeeranga nti ndi eno n'abeera ng'akola
oyo aba munoonyi wa ssente. Kano kawulire, teri musaawo Muganda agenda wantu n'alanga nze nkola yonaabeera ng'akola. Kakati oluvannyuma lwa wiiki 2 ebyo bukyanga bibaddewo, tuddako ku mabbali eno. Efirimu eno emanyiddwa gye tulengera bagiyita Kaluguya, ekyalo ky'emizimu. Egenda maaso. Abakulu bali eno bagenda maaso n'okweyiiya. Bwe bakola kino bwe bakola kiri, kati balina amaka ge baafuna nga balabirizi ba bisolo. Oli yalabirira buzampunu, ono yalabirira embuzi. Kati avamu ng'agenda ow'ebuzampunu. Mbadde mu Kiibi ku lwa Kyotera Film Production, ku lwa Home Videos Uganda ne ku lwa Boss Lady, bannaffe abaleeta ebyokulya ebweru nga bagiderivalinga w'ogyagala. Tosubwa tujja sinkana ate mu katundu akanaaba kazeeku wano wennyini ku Kyotera Film Production ogenda otusanga. Yesooke tugenda maaso katono nnyo, ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe aba Kyotera Film Production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe aba Kyotera Film Production be bakuzannyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba nyo mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu, musobola okujja mu Kyotera Film Production. Ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 Basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma Job Agency. Oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda, weekwate bannaffe abatuma Job Agencies. Era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala: banking agents, bakashiya, secretaries, badriver, abasomesa, bamakanika b'emmotoka ennene, mobile money attendants, office attendants, abakola mu hardware, abakola mu betting, school matrons, abakola mu farm, private guards, cleaners, neighbor housemaids, nga kosa n'emirimu emirala mingi. Era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 4 55 oba 0778 55 62. Osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makai. Todde mu kaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency.